Yes, Redson TV nga bulijjo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV. Kakati nina wano breaking news, amawulire ge njagala okubanga nkuwa gw'atugoberera ku Redson TV. Ekipapula ekyo oba ekiwandiiko ekyo kiraga nti bannayuganda bamwoyo gwa ggwanga, bannayuganda abanyiivu nabo balabika bayina enteekateeka gye bayina. Ekiwandiiko kino bakitambuliza ku mitimbagano egy'enjawulo nga kiraalika nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwo ogujja ogw'omusanvu wagenda kubeerayo okwekalakaasa ssinziggo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Ngenda kusomera mu kiwandiiko kino mpolampola obeere ng'okiwulira bulungi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Redson TV. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Wulira ekiwandiiko nga kigamba the citizens of the Republic of Uganda, nti abatuuze ffe abatuuze ab'eggwanga erya Uganda, call for the unified voice to amplify anti-corruption peaceful march to parliament. Simanyi bw'oba obadde otera okubeera ku mitimbagano oteeka okuba nga waalabye ekigambo ekyo march to parliament, peaceful march to parliament, nti bayita abantu bonna okwegattira wamu mu ddoboozi lye bagenda okukozesa abatambula okumakinga okugenda ku paalamenti kulaga butali bumativu nsonga za nguzi ebigenda mu maaso mu paalamenti. Mubimanyi bw'obanga ogoberera omukutu ogwa Redson TV, kakasanga bino si bipya. Bano nga bagamba nti ku olwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja ogw'omusanvu, jjukira leero ziri 26, kitegeeza ziri 27, kitegeeza omwezi ogujja wasigadde ennaku ntono nnyo nga 23 omwezi ogw'omusanvu 2024. Bano nga bagamba nti tugenda kutambula okuva yonna gye tunaaba tusazeewo nga tugenda ku paalamenti okulaga obutali bumativu bwaffe peaceful mu ngeri ya mirembe, teri kuba bantu, teri kuluutinga, teri kukola biki. Nkusomera kiwandiiko oba onagenda n'obeetabamu kyonna kye kiri. To the courageous activists, ne babamenya wano nti mmwe abalwanyizi b'eddembe ababakayingo Agora CFR, zino hashtags babataginze wano. Jim Spire Jim Sentongo ndoza yono wakatyoni gwe mumanyi obulungi ennyo, ne batagingamu Godwin Toko, ne batagingamu wano Agatha ndoza Agatha Atwaire, ne bagattamu wano Regesa, then ne Tone Nasif n'abalala. We the citizens of Uganda, under our umbrella of anti-corruption Uganda activists, in bracket ACUA, are deeply inspired by your unwavering commitment to justice and accountability. Nti tusikiriziddwa nnyo ffe nga bannayuganda bamwoyo gwa ggwanga, tusikiriziddwa nnyo amaanyi gammwe, obutakoowa bwammwe n'okwewaayo okubeera nga mulaga obutali bumativu ku mitimbagano gyammwe. Mutusikiriza nnyo. Wuliriza, your relentless efforts to expose corruption and demand transparency have given us hope that accountability is possible. Nti okulwana kwammwe, amaanyi gammwe na buli kimu kye mutaddemu kitusikirizira ne kitulaga ne kituzaamu amaanyi nti okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okulwanyisa obwerufu kisobokera ddala. Wuliriza, you have become a beacon of light in a society where corruption and impunity seem to have become the norm under the NRM regime, which has doomed our dreams and is now close to 40 years. Obuvumu bwammwe, okulwana kwammwe kukoze ebintu bingi nnyo okutulaga nti kino tusobola okukirwanirira. Kino ekibadde kifuuse baana baliwo naddala mu gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni eneegenda mu myaka 40 nga batufuga. Bigambo bingi nnyo naye nkujjiddemu ebyo bye njagala nkusomere tutegeragane. Now we are excited to embark on a new campaign, a peaceful march to parliament, ne bateeka wano hashtag march to parliament, to demand action from our leaders. Nti olwaleero tuli beesiimu nnyo era tuli bakyamufu ekimala okulaba nga tutandika kampeyini yaffe eno empya ey'okutambula mu lutambulo lw'emirembe nga tugenda ku paalamenti okuteeka kunninga abakulembeze baffe be twasindikayo okubeera nga bakola ebyo byennyini bye twabatuma bave mu muzannyo baleke kulya nguzi bakole ebyo biffe bye twagala era bye twabatuma. Wuliriza, we believe that this march will be a powerful symbol of our collective voice and a reminder that we will not tolerate corruption
and lack of accountability in our country. Nti okutambula kuno kugenda kuba kyakulwanyisa oba kagenda kuba kabonero akalaga nti ffe tulina eddoboozi eryawamu era twegattidde wamu okubeera nga tubanja obwenkanya n'okujjukiza abakulembeze baffe tetugenda kukkiriziganya na buli bwanguzi, tetugenda kukkiriziganya na butali bwerufu, tetugenda kukkiriziganya na mbeera yakubeera nga tewaliwo accountability ku nsonga zaffe, ku nsimbi zaffe n'ebintu ebirala eby'eggwanga. Banano bannayuganda bye bawandiika bino. We call upon the Agora Discourse team and other activists join us to amplify this campaign. Your presence and influence will amplify our message and give us the strength we need to push for accountability, for accountable parliament. Ne bakowoola abamu ku balwanyirizi b'eddembe oba ba activist ab'enjawulo ne bamentioninga Agora Discourse team nti mutwegatteko n'abalala mwenna tusaba mutwegatteko mu lulwana luno oba mu lutambula luno tuteeke ku nninga abakulembeze baffe tubawalirize okubeera nga palamenti efuuka ekiikirira abantu ba bulijjo nga tefuuka kintuntu. We understand that you may have concerns about the potential risks involved, but we assure you that our intention is peaceful and non-confrontational with the security agencies as our team is working to address the IGP. Nti tukimanyi muyinza okuba nga muyina okutya oba nga muyina obweraliikirivu ti olw'embeera eyinza okuba nga ebeerawo, naye ffe tukoze enteekateeka yaffe eno nga tetulina lutalo lwonna na kitongole kyonna ekikuumaddembe oba poliisi oba ekitongole kyonna, era twagala okukola okutambula kwaffe nga kwa mirembe nga bwe tuli mu kugezaako okukwatagana ne ttiimu eya poliisi nga twogerezeganya ne IGP okumutegeeza ku nsonga zino. To make this happen, we need your support and expertise. We would like to know how we can collaborate with you to make this campaign a success. Tugezaako okulaba nga twebuuza butya bwe tuyinza okukolagana naawe oba nammwe ne tuba nga tufuula olutambula lwaffe luno okubeera olw'omugaso. Bigambo bingi biwandiikiddwa bannayuganda ab'enjawulo era wano mu kumaliriza ne bagamba together let's make our voices heard and demand a better future for Uganda. We don't need to thank you because we fall in love with you every day and night and shout out to heroes for God and my country. Bannayuganda bawandiise bino tebataddeeko oba bo be baani naye balaze ba concerned Ugandans, bannayuganda abawulira nti bakwatiddwako ensonga. Ekiwandiiko kino kitambudde ku mitimbagano bwe binaaba ng'ebiwandiikiddwamu bituufu era nga babitegeeza ife weetuli. Njagadde nkuwa ekiwandiiko naye era weetuli tujja kujja n'ebirala tubeere nga tubikuwa. Weekumire ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira okakase nti tomissinga nsonga yonna. Gw'atanaba kuba ng'osubscribinga kirira.